babakubiriza mwambale obuveera oba omuntu tomanyi mwegende mwekebere bagenda kufa sirimu batekebera bwe tunabyogerako gye mutulumbe ffe tuli balamu yes because tufa ku bulamu bwaffe ate ne temugiyita stigma manya abannayuganda baayigaawo mugende webakote n'omuntu nga tomanyi status ye ensonga evuddewe omukunja mwekebere okay mutusooka omukebere bwe togenda mukebera gula kondo mu 5 zambale oba olyaki ng'omuntu omukebedde emu bwepasuka bwekalabuka nze ne sirimu tuli tuti banayesagala akayimba oba oli kwasogola aligula omukazi gw'otamanyi status oba omusajja gw'otamanyi status lwaki ohavinga naye sex nga temukozeseza bupiira ne bwe mukozesa obupiira kozesa 5 to be on safe side kamwe konoonekako okubiri kagadingako kusatu wekali nako konana sirimu mungi kyekibuyuza tenze mmanyi gwagambye mboteekako butukano wekayo bateekeko 5 akamu okesigootya ku muntu gw'otamanyi status ye akanungu katadde nnyo mu bbeere kateekeko munoonye nawe tonja samira okasudde mu bbeere nalyo ligeze bulala manna olimba olirabye oleki olirabye ligeze mirembe nina sente nina lwaki omwana wali aŋŋambye bannaye Namukasa kanyirira nanneebaza nimugamba nti akwebazaako kigwanda biridde okuntuusa ku kino naawe wali wetwesangira nedda wetwesangira nga bwe mayimanga ne bwonsula ku luguudo kaloti tezindya nennaku yatuluma awantu awo naye olaba twebaze Mukama Katonda ngaayo oyo ensonga yaki ennaku zino sikyala mulemeramu at least twesangawo that's why more credit sikyamuyinako buzibu manyi obeera mubulamu buno n'otuuka n'olowooza noga senga siggaayo singa wano sagendawo n'odini nandi musanzeewa babbiini naye n'ogattaga wano kasita na meetingawo abantu abe tweyongeddeyo nawe ate nga naye ayina kye yatugattako naye kyekitono anadda kingi kuba waliwo abaasigalayo okimanyi waliwo gaye yaŋŋamba ekigambo yaŋŋamba nti teeberezaamu senga yabagamba kale ŋŋenda bawa kakadde musigaleewo okimanyi senga okyali awo naye yatuyambirawo. Welcome to the show bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeere ngo sharinga kuri amawulire agezigika muze ne Megaton gemanya ndina the beautiful jendi Namukasa naye kana goli kalungi nkole kya alhamdulillah buddugavu bwokka na butaba na kabina naye bina lyagejjamu okimanyi waliwo akajja ku baba nga ndirabanga eddene ebigoye by'abasiraamu nali nyambala sikazi z'abasiraamu ate ng'oteekamu ne peti okyalina peti twali tuzambala ku IU ng'ebbina terina sagala lino lyali lisagalawo lwakunyuma nze nalina bbina Raila bagamba wali munene bizibu byansi na Museveni tufuga bubi walinga mukene nze nalina akabina lwakuba gavumenti yekaggyeko batufuze bubi ekatuttewo gavumenti etufuze bubi ate abamu tukyanywa sukaali banake ebbina ne ligenda era terinza butagenda Namukasa buza ku bantu musajja waffe Itimani kati bamaze okugira tekuli ate nga balaze mbu sente zazze amazima ga Katonda mugulu sente zo bazazze kati ngenda teeka mugundi ngenda teeka wali kugundi yako Itimani onkubiddeko tubadde tukola n'enkuwa moze nze ntegedde mugabe kwata Itimani oyo kati kakyakali omutulabe byakulya totulyako ebyokulya Itimani the mighty musomesa family bwagenda mu restaurant aba ayagala jimalo yona tuwa ku biscuit naye Itimani alina mwaka mwanyi nedda ne waba tayina bakiri yewola tuweeko kyotuwaddewo alinga shoppingira omwana w'ekisulo kyokka byonna tuwe bitawooma bannanga ate ogenda fumita pani wange wenda kwadde gye yakuwoomedde yawooma ogenda sumulula biki kati tuweeko kyotuwadde tutandika okukola eyakyuka sebo wagambye Nurudini ogenda musika bwoti bw'omuleeta Itimani wayize ebintu omwana yambira ddala gundi ya Nurudini namulaba yambadde ne t-shirt nga kuliko ekigambo njagala byakuli obwavu yambooza tuwe kyatuwa atuwe biscuit nice cream ice cream naye nga Itimani mama ice cream alinga ali mujere just once si wagundi wali ice cream oyo obuzibu bwa ice cream tabutaba wa China town amazima China town Russia kute wansi ebimyufu
omuguza mwana supermarket ya wano wansi nga ku Uhuru atawo omwoyo kati tuwa kugundi ku Minute Maid oba ice cream totuwa atuwa Minute Maid nze nina ona poza ampere leta ona wereza ona wono woyo ona kati mpane ku Renzo linyweko nywekerezeko ono yayina leta n'amazzi bambi otukoze obulungi obwedda tuli wanene njala etuluma twekyangira ku baganda baffe ab'UK nti batuwa ebitwalo batuwangayo 10 bannange twaseesebuka tubaite tunnalya nakulya etimani mwaga okimanyi tibani atuwa musajja waffe nnyo ffe twamuta ffe twadda mu firude emyaka giroga baloga dda nebikoma bajja kukatema nkubuulira sijja kuyingira ntalo zo nakwezi bino bagenda bajja bimutemera babimu bajja bimutemera ndeka sigenda kwogera bigambo timani weba kumazi soda yocha amazi gundi ayokya likanda nedda kulaba oti kati yongera mukoa tetugambye no wakana oyagadde omuliiso omululu na mboli agambe botabula amazzi muno tekamu juice buba buto wakalese mugundi oyaye obadde okalese mugundi omusana oba atuuso batatuuso nzembedde mu gaasi Namukasa obadde tonnabuuza ku bantu kandi waliwo abayomba professionalism bagende ku soloti basangayo w'okumakya mugende ku baba nga bw'obeera gw'ogiraba bagende ku tuyina otandikira kati mbiera bidde nobiera nesooka obuze ku bantu bagende ku soloti balabe ow'okumakya sooka obuze ku bantu Namukasa bannanga batulaba tubabuuzaako mugamba mutya musibye mutya Namukasa wano abaganda baffe mwenna betwanyiza abali mu ggwanga erye UK ogere nga twewumbyeko twayogera tuleekaana nnyo enfukamira gyotofukamira mu katebi ani wagamba ogerako olamubuuti bye twayogera twabyogeza buto ne tugamba ne tubalangira mutuweereza emitwalo 10 naye mumale gazisindika gunsingidde naye bw'oba osindika 10 sindika zaba nsindikira 2 kubandika weewole emyaka 10 singaze 10 kwasa naye kwasa nga tezinawera nakwasa naye nga nzindikira nnyo message balina wasuwasu ate ngenda basasula abantu nja basasula nze sisasula bbanja kale ndabye interview ya Lili Pazo ketuba tutandikira naye bannange nga kagamba ki agambye Frank Antambi nani omulala awo ayina bayingidde awo abadde Frank Antambi ne Epas bamunonyezaako likes naawe olabika kati Lili Pazo ayina likes ki alina music ki naye tolina mukwano Lili Pazo yakola nsobi taddamu oba mbulookinga abadde ampaaki nawe tonyumizanga kasasiro wa Lili Pazo abadde ampaaki agende yeroga akole music atambule agende yeroga akole music atambule ate fe abava esembabule bulogo ku bulogo guteguna bera na mukwano siri mukwano go Lili Pazo yankubira agazibe nangamba atuyambeko ne family planning lwaki tayogeddeko nange nawuliza ku side yange Lili Pazo musiru oba engeri gy'ataasoma nze naweereza Lili Pazo voice note ne mugamba Lili Pazo line gy'otutte embi ogenda kwawukana nange Namukasa asimanye abanzijonkera ne mugamba bakujjonkerawa mugenda ku comment za Facebook nendaba omuntu asembayo obusiru era nali nze ninze Lili Pazo ampereze video nga bamuvuma naye bali bamuvumira mu comment za Facebook he created a way to my question is kyekikulumbisiza Lili Pazo nze ndi foot soldier lero nkyogedde kati foot soldier agenda kweyisiza ddala no I support kankubulira ebigambo bino sirina kibiina kyankomeredde naye njagala change kati ekyo kyo nkyogedde mu lujjudde lw'abantu sirimba njagala ndabeko ku bukulembeze obupya bunaaba butya njagala kulaba ku bukulembeze bupya bwe bunaabeera so
kati Lili Pazo okuvaayo nga avuma banne nga tebalina kye bamukoze awoza bamujjonkera mu comment ekisooka Lili Pazo muyimbi he's a failed artist upcoming artist atalina music atalina kiddako Moze bwemba nze bwenjogera nti omuntu anvumye sigenda kuweereza comment ngambe Moze gundi anvumye ongambe kandabe kulage comment because comment Moze abantu bavumira abantu mu comment laba ne ku YouTube osanga comment ez'ekisiru naye nze omuntu gwenjagala agambe nti gundi anvumye nga koledde video then awo mbagenda kubacking era namugamba Lili Pazo mpeereza video nga bakuvuma tulabe Namukasa genda ku Facebook banzita ningambono Lili Pazo bekambuze Lili Pazo yava kuchokola okola live we anonya relevance taina luyimba taina kiddako which we understand abayimbi bakola nnyo obuntuntu naye tebugenda kusustaininga bbanga ddene laba gravity omutujju yasomba seminti nga yaliko nayambala ettaawo nga yaliko nembagamba just tumuwe ka time kati nibwe kati ogenda la kati ali eyo ne kakati mwe mugamba Lili Pazo yagenda n'ayimba okuyimba eridozo obukola kakwaleeta obuzi teri ye yabwereetera teri yayogera ku Lili Pazo nti ayimbidde ajatina ono guy Mighty Family yali amugamba ki Lili Pazo bwe yayomba nakola live night oyo wa Mighty Family yes teri yamugamba era yavaayo nagamba bazijongera ku Facebook nayimbidde ajatina myalo teri ayina budde bwa Lili Pazo one Lili Pazo talina impact neja ku struggle ekisooka tategeera kimenyewo togenda vuma abantu ategeera kimenyewo gwali mbwongo obwe gwamutwale mmanju omuntu ategeera byakola byebyo byakola si ano abalalu balina abantu gwe mwene entambi simanyi buli bakambwe nnyo kuba nalabye entambi batutene Shalom ye yabyetaddeko wali wetaddeko omusango nenkera ku makya n'okola imagination life nengamba bba wange muzungu yabadde akisuubira ali mu kuimagininga byonna kubanga bwe yayimbira jatina myalo teri alina budde bwa Lili Pazo nze nkubuulira kubanga Lili Pazo talina impact talina numbers zibagamba nti kati nga bolaba King Sa has numbers Lili Pazo talina numbers kyekyabatabude ne Epas ndabi ate bakyetwalira ddala ati ye Epas yamugambe jjukira bwe yakola live ye nga abimuyingizaamu mu Epas abo Wesonyiwe babi Epas kati bwe yamaze ekivu namugamba bwoba abadde ogamba bali babi ate bampostinze gwe posti ye nedda yagitaddeyo you see this one bambi yagitaddeyo Lili Pazo simwolereza ati nga yagitaddeyo ku lunaku lwa kivu yagiteekayo naye ne bw'ataani gitaddeyo Lili Pazo alina audience egenda mu mitwalo 10 Lili Pazo aina audience egena bagamba munene atuuse vaayo bafani ba Lili Pazo bamutwala aina audience manyesha ali ku Lido Beach olwedde basanga abagenzi oli obulamu bagata ku mukasi bwokola ekivulu ku Lido Beach obanga akoze ekyagundi ekyapaka last osanga wabali bemmere Lido Beach abantu babagenze ku kyakala Sunday abana tebabatwalako ku beach kati yakwata abaana be yasangamu n'abagattamu n'ababa bazze be baleesedde mu kimotoka leka tukubire ku ntambi totunyumiza nawe oyagala kuntama butama ate mba nkutamanga nkutama tonja samira naawe leka naawe nze nkuwadde byayogedde anti nkugamba ekifo kye yasooka n'akoleramu ekisooka kibeeramu abadigizi ntambi nga bwolaba gundi kye yakola ono wa Galaxy naye Lili Pazo bamututte speed nnyo amwena muli bakambwe yetwala speed yeyecreatingira olutalo olutaliyo yes bannange ali mu obulamu obuta-existinga kuba mulabye abadde mukambwe nnyo agenda kambuwalirani oyo omwavu munamala kunga akola live ku live kati ne bwazikola kati oyo upcoming tetulina budde ate genda kugamba ntambi munankyukakyuka munnange tuleme kumuddamu munyega tuleme kuddamu mwogera upcoming tetugenda bamalirako budde bannange twagala kukyusa buyinza gundi aganye butayagala bukyusa Lili Pazo anti ali mulekana atumalira budde tetugenda bwakola interview ne wakola kati kino nkikugamba Lili Pazo guno gwe mulundi ogusembyeyo okwogerako tetulina budde bwa upcoming kila muntu kila nani amaaso gatunudde ku State House twagala kujjayo tugenda kulaba firimu 226 n'atavaayo bwe mala okulonda wentambulira n'abazadde balekye nonda tiketi yange egenda beera yalwa sigala wano tulwanire wano sigala wano kiriwa kigenda okubeerawo sigala wano kati nzogera kundeka wano nkuleka wano mala okulonda nga ne keesi eri mu nsawo eri mu motoka mpitemu paka South Africa ayi nange nkoberaako mbikugobereko oba tunaabeera Dubai twekukume Dubai nga tuweerereze obuyinza butereere tudde
kuba bangambye ekigendo beera tewali anti gambe tewali nkugambe tewali kaneme kwogera bingi CID ejja kunzuuza mu basi teri agenda kuzuuza mala kolodde ewammwe teri agenda kuzuuza ze kubuulira kano keteeka mu mbeera mube koogera by'amaanyi teri era ogenda fuga emmotoka yo paka waka Museveni omumanyi Museveni yategera eggwanga zaakalulu ak'omwaka ogujja nakatidde ge mazima atokatya era ngendo kagendamu nga nina shengeni yange mu passport bwe mmala bwe nti okulonda ngenda making sure ticket flight yange ya ssaawa ng'emu kuba mmala kulonda nyumyemu awo nvuge paka nenga oli post muteekako nnyo maanyi mangi tali alina budde bw'aba upcoming no one has time for ate bimunyiiza ebyo muyita upcoming upcoming alekera go wayimba wa namanya nti siri muyimbi ndi munama kati washo omwogerako kati mu kategole y'abantu vako munno togenda kubeera nti omwogereze ebigambo bimala naawe Abamu wakayimba bakole mixini lipazo gumabeera mugumu ebigambo bibaawo abebigambo tebakusuuza kayanziko ayimbe webale alili pazo va ku live yimba ate bananga akola live yimba prove us wrong that you are not an upcoming artist but obuzibu obuliwo ye kyagamba bwagenda nayimbira abalinga mumujjonkera ani yali amujjonkedde ye yakuliyetinga olutalo olutaliiwo nze okuva bwe yaŋŋamba nti abamujjonkera bali mu Facebook comment we namanya nti Lili Pazo ayagala bawulire kati mwene entambi mugenda kulwana naye kati njagala Lili Pazo kola bwoti ngenda kwetondera ngenda mu studio nenawogira nnyo boogira bwoti nedda nti ebbere libadde ligize sima tewalitadde mu kaleeni leero saakambadde omusajja wayingirewo atuuka lindako lwakyolimba lwaganja otuuka ssaawa mmeka onaŋŋambye butayambadde kaleega buli muno busatu ayina ke yasooseeyo oba ke bayita kwata olega lya fuulu oluddeyo naye naawe olimba ganja butama complainingako noleka tuyagala kukola ganja sema wampereza message mutuuse neyalaba nono aliyo takyayagala kukola tumusalire magezi ki kati tusalire magezi ki agende ku Kwezi Media Group abese abawandiisi yadduse yandi anti nkubuulira nadda si Sente akati oli akola ebyobufuzi ng'akuba principal katono naddukayo era tebakyakwatagana oli aŋŋambye leero omwana takyayagala kukola ate namuwangayo kaseera neŋŋamba ganja takyagalira ddala takyayagala kamwana Sente akuba principal gwe biba tebikolera buye tebimukolera naye mukadde waffe mugambe tugenda kuva mu kalulu ajja kumaliriza akateko bebi shatutulululu ku channel mwegendereza abalina YouTube channel nga zikuba Bobi tugenda kuva mu kalulu nga tokyafuna wadde views 2 mu mwezi gumu olyoka oteekeko katuni wekuŋŋanye ne family yo mwambale ovulo muyimbe bebi shatutulululu bebi mami shatutu mwongere ebigambo byammwe Lili Pazo wamaguma Jenny ne Frank Antambi bakutaddeko amaanyi bagala mugolola ttumbu twagala outproving wrong nti oyina ekiddako tuwe music ayina mulabe yebaza kasukumbeereddewo ne Saimo amwagalako buntu kati Lili Pazo njagala okugamba tatuwa kasa tulina kazibwe kapo Lili Pazo yatubeezezzaawo oyasobola n'oku abula kansirike mbadde njagala mwongere kati oyo Lili Pazo ne bw'atadda mutuwa kantu yabadde atuliisa nga naye yeetaaga mmuliisa nyambaako Lili Pazo tetumwetaaga ate kati kambabuulire Okay, Lili Pazo obadde omwongera yabadde atuliisa
katulisango kati njagala mugamba bigambo bino Lili Pazo muwadde mpaka mwezi gwa March bwana abatayinayo music kuba kimanyi tayina kiddako mpaka March ogenda labanga ne views za kama talina views Namukasa I think Lili Pazo chayino kola avenyo mu kamera ayogera bingi agala nnyo kakasa kuba senga yamala okuyimba na performinga na asirika naddayo nasika tolaba bagundi ekivulo ekyo ekivulo ekyo gye bayimba Gravity ayogera ki teyayimba abayimbi bangi abayimba naye kati yali akamala okuyimba nadda mu mmotoka ate nga nekyewuunyisa kale alina ensonga ajati namyalo si ye yamuwa ne ssente bamuwa miliyoni aga akube naye nga ntono ayimbi nange ndagaba maama wadde nosubulaya oba olina okumpa miliyoni nga nziridde miliyoni abiri obampa miliyoni 5 nensooka yereka naawe ate mbakubayo lumu siddamu mbaga nali ntamidde nze nange ezo sente miliyoni 2 kale Lili Pazo walayisi miliyoni 2 tezigula na haliya oba yali bubi zigula pulimo oba yaguliramu mama simanya gundi pulimo tubaza okwera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media oyina munno mubadde bubi guno obadde oyidde oyakolinga alinga bibeere byabo nze Lili Pazo mubuulire ebigambo bino nze Lili Pazo nga nayagadde mukubira mu wiiki eja emu si upcoming artist omukulu wamulabe ku live y'ekiro Madam Fulu kyeyeekoze naye yayagalidde muntu bannange yagambye Zubeda olaba piki gye bawa muzeeyiwo munjagisanga nga bagisimbye gyewo ngitwale nasese agitwalewo Fulufiga muyaayi aba mu lutalo muyaayi yavumye buli omu bamwesonyiwe nadda kasukuna kati moze nkubulire nze weewalanga nnyo yingira olutalo n'omuntu nga talina kyafiirwa ate nga taswala bw'oba gw'olina by'ofiirwa olina bw'oswalira aba yakubye dda guba mukubi gwe ng'oli ku ziro bagambye ali ggulu gyakolera live akati ali ggulu ne agi ne agi nabalabye kuba tubadde mu kooti ya Kamaali tabaddeemu naye alina omukyala gwagambye ezijaawo naye ngenza okufuna information ng'ali ggulu yatutte agi kyenayagadde kyabadde kubanga haji yaggwamu kyenayagadde kyabadde kimu gundi yasiizizza fire Zubeda mbu yafunye essimu nendaba comment atidde neŋŋamba atidde naye naakazeseza nga amugambe mbu teri yakubidde essimu Zubeda seized fire naye nakyagadde Zubeda alina kyekyo kyenkugambye kasitoyi era lwakuba Zubeda teyakibala bulungi buli lwayingira olutalo n'omuntu nga talina kyafiirwa nga taswala ate gwe ng'olina kyofiira ng'ogwoswala aba yakubye dda aba mu goolo sina 10 zibaaga ate bano abayingira olutalo kibalekawa kale ate balina ki gwoba olina yunga muyunga obanga omusajja nga tozaalangako ng'olina singo maaza omukazi alina abaana be 2 yazaalako gwe tozaalangako akuba mu goola aga 2 gw'otandika kuyunga 0 ate ono yabadde tagenda kuzikiza fulu taswala naye nti ayambye bambi abantu abayambye naye tebamubeereddeewo namulabe bane bambi lwaki bantu babayamba omuntu n'amala n'akuvaamu naawe yambayo nga tomuyambidde bwereere anti ndowooza owulire kati ndowooza ne Fulufiga mutuufu awo naye bambi alina abawagizi buli omu ageba nange naye waliwo omuvubuka gwe ngenda okwambalira Salifu supermarket talina akwata ebifaananyi byange nanteeka mu ntalo ze entalo zaabwe nazibaddemu ye yabitaddemu wamulabye naye yabipostize ku peji era ne mugamba lwaki munteeka mu ntalo zaabwe mbu Salifu supermarket yakutaddemu alabika ye wa media w'omukulu kati olutalo lwawedde bwe lutyo bwe lwawedde naye twagalayo olupya ki olugenda okubaawo ng'abantu beetya tetugenda mmalako nga tetulina ntalo banange olutalo lwanyumira naye lwayonoonese kati byabyo byenayogedde kati ani yakubidde Sister Zubeda bannange abakulu abantu bewa ebitabakwatako bandibalese nabadde sente zengenda kukyusa n'emmotoka sente nga tukama lutalo twakomye kutukutuku itukutuku yaweze ng'omuntu n'okubira mu nnessimu gwa boda n'okubira mu nnessimu n'omugava mu lutalo ng'ave mu lutalo ng'aluvaamu atya yabadde alutandika lwaki wamukubidde essimu lwabadde lukwatako
naye abakulu abali mu office mulekerawo tula mu SC nemukozesa ebitiibwa byammwe nemukozesa ebitiibwa bwammwe mu ngeri embi era bulwa bikola bamukubidde bali balalu bamukubidde katiiti mani omujjako addiiti ate Zubeda bambi ategeera n'agamba owaayi mpaamu kansireke kankiveemu ate nfunamu kubanga ate oli mulamu si mulamu ajja kunvuma naye abadde agenda bavuma okimanyi nti yafunye ng'obudde ayina ebigambo yawumudde nze kasi agamba esi nze kasita nawulira nti eyiye envuma saddamu nefukufiga ebigambo abijja esimu yagambye ekizube olufiga avuma nze kati olaba nzisowana mweyimba naye bambi eyasirisizza olutalo luno weebale tusaba naawe ofuneko ekikangabwa mu makaago ate ekyo kye wakoze ate buli omu alina kaayanira lutalo lwe gwe n'oyingira mu bitakwatako tusaba kye wakoze wabeewo naawe akuvuma tukamegwako mufenga nga muwuzuuma gyali gye tujja ennaku etuluma n'olyokuyingira mu lutalo lw'abantu lwaki oba oyingira mu olina byofiirwa yagambye afiirwa yabadde aluyingira yabadde tamanyi nti alina byafiirwa bannanga abantu ate byonna byogererako ba middleman naye njagala bambulira erinnya lye gwe yaluyingiddemu nze ogenda kundawefuula omugezi mu lutalo lwakola nze ngenda omuvuma tufune views twagala tumumanye wabadde ofaki lwaki bayingira noyingira otula terukwatako ovudde eri oyambadde gomasiza oba okubya ebikalu byo tubadde tuleeta season ku season twagudde kumula mumwaniriza atuuse yebyo bayita emberefu omwana era owengira sidagira omwana atusobola tukoze tutya kati tugume nze nagambye omusango nguvuddemu ngenda kukola bintu byange badde wantu nga njagala kusooka nkubire oŋŋambe gwe yanguwa tulina gye tulaga obadde omuvaamu buli mugaze ngenzi obadde ovo ye omusango gwa empisa zigenda kwonoona empisa zigenda kwonoona omusango gwammwe guwedde guto bamwadde beiro nze nalabye nga balina omumuzzaayo yafunye birooya bisiru gisiru kinako gye kireese ey'okweyigira ku poliisi nti yakuba n'abasirikale bamuyita ogende ku poliisi yagaana ani omukazi oyo baanonamu naye okimanyi nti tubadde mu kooti kati akawala kali akakuba tayikondo lawyer weri state n'agamba nti oyo n'abaana be bakubaani omuwala ebadde sekendi mpaawo kaaga ng'afulumye takomyewo mugundi abaddamu ye bagenda mumukwata babadde bagenda bakwata kati mama bamusiba mama ali mukomera ali mu nkomyo naye ebintu ebyo si birungi ebintu ebyo si birungi lwaki omusajja oyo asibya mama w'omwana gwe yabeerayo naye emyaka 3 yamusibira ekyo bamugamba aleete ebyapa by'omusajja babiteeseeko n'agamba nedda ne bamubuuza ebyapa obirina nti ye nti bibyo naani nti byange naye kwendi nange ne bamuga kati nno bireeta nti nedda ne bamusiba lwaki tabireeta anti abigaanidde kati ku luno agenda bireeta ku luno agenda bireeta alemera ebintu ebitali bibye kati kyoba otandikirawo teesa abasajja kati bwe bamulese agambye ali wiringi owaayo ebyapa yo wadde me bamuzizzaayo oba tabiwaayo naye adde aze akomawo nga ddi akomawo ddi lwakomawo bagenda kuwa n'ensala wiki eno oba abireeta oba tabireeta nga mukaaga leero mmeka osancha tugendeyo tulabeeba tunagendayo ne tulaba tujja kugenda naye omusango teguliemu bbugu balimba ebyapa bina kwe baamuteeka ebirala taliiko naye ne byataliiko yabiwamba kasa guli mu kooti kati abantu babuuza yabiwamba atya nga bwe nnaakolagana ne Jenny nga tukyali mu mbeera nnungi n'ogabi ebyapa bino kambitereke wano mu drawer nga naawe omanyi era n'abibbawo buli muntu mufumba alina mukyala we nga si oba alina bye yatundako ayinza okuba anti ne baloya bajjuni yambalabye
Chani. Chibade chiyombera chati. Ate omugambye ko teya practicing. Era ngabo mugende mugaze sinagana practice. Bikuteeka kalichoga bamusindikira uzira kubwere ntinedda buli ajja mu kodi ne mmoga si kituufu sibula ajja mu kodi ne bamutwala eruzira ntinedda kali haji te ne mugamba emisango gyawukana capital offense bamukampa Oba balese wa institute. Ne mubadde mwawa abantu bangi abagundi abali ku gundi. Kwintani. Tuli mu dakiika meka ganja boy. Tukyayagala. Kwana okuteesa kuyipi. Tukyayagala. Tusale twambuke. Ekumbi zimalike ye. Andi wonto tugenda kumalako. Amazima gakatonda mu ngulu. Twambuke tumalire wali dakiika 10. Sikyo? Ekiri ku gundi omukubali alina 10 ku 0. Ani. Twagumaze dogo. Fulu alina 10 ku 0. Mutoneze mu kamera. Ateze nina gwenja kwabo. Shisa kamera ganja. Ahita chusa lwa chisa kuyogera. Bali bantu baffe. Bali bantu baffe. Fatogenda tukubisa muntu. Wangala nabo. Oba abere naze kumize kati tulina buzibu. Abere ne kumize. Atoleta kumize. Bagenda kukola atoleta. Nedda abere ne kumize. Tewali buzibu. Yogera bigambo. Yonanga tubyogera Muteke muyeka. Lwaki atutabula na. Ani musirikenze njogere wa mazima. Muteke muyeka. Nze kankolera abantu. Bakolere babo. Muteke muyeka. Bugenzo okucha lero mmeka. Ate tubeera muki. Babeere mu bali. Mwali. Sina bulungi beera. Kimala. Leka yogera bintu byogusirika. Fuga ina 10 ku 0. Yebale. Ali yagambye. N'okuwemula. Wulira yagambye. Toyingiramu. Yagambye. Picha aginona. Anonya stage we. Toyingira ebintu ebitakwata. Moses wagambye. Sinna bidaba. Muze wanga. Nze nabadde mutulo. Nabadde nebasa. Kali ne. Pichi kijogamba. Aye kiri ku social media. Mu pichi kijoga. Moses. Echa na ebyana bigambye kakota Muri 10-0. 10-0 Bekubidde n'essimu. bali ku mazzi. Batukubi. Ale no kyagambye. Fulufiga agambye. Ye tannamala tabinna gwakomawo. Atandika buta. Kati ate mbuli omu agenda muwalulwe. Ale muzibi wayogera byonna bituufu. Bituukiridde nga bwe wayogera. Mulanzi muze mulanzi. Oli mulanzi. Muze mutwe amagezi gakwesera. Ku magezi kwotudde. Jenyono yakubuzaabuza. Guno mukune. Oli. Ekyo kyogambye. Era nakyagenda kikola Fulufiga. Masala notogenda basobola sirika musirika. Basobola ate batusobola bayaya. Ebyo byogeddwa bya mutusa kinoomu ayagala okutabula omukwano gwaffe n'abantu betukolagana nabo. Tuwangala nabo. Naye nga ffe tugamba mukolera ku bantu. Ate tukolera nsolo. Bwe bakolere kale tetukyayagala. Ngamba muwa abantu amawulire nga bwe gali. Ayogere. Kiriza. Muleka yogere bigambo. Bulutalo batuwa update. Bulutalo muntu lwaki muntu wako olutono. Bwe babeera mu lead. Tetwalutegedde olwo. Fulufiga ina 10 ku 0. Abantu ambasenguse. Nze nakakitegera nti ababadde bakongo bakagenda kati mu 23 banoonya. Babazi bainaje babadde ku wakagato. Mubadde balabi balungi. Tutambula n'aba Victoria. Good awedde. Ya SB. Story yes before. Tudde kweyo. Mumaliya Fulufiga abantu gye baagala. Eri teri mu mawulire. Mutuula wali mugimaliyo. Tetubayinaako. Baninuze mu kamera Mugera wali mumaleyo. Fulufiga update ziri ziti. Babikoye. Abantu babikoye. Fe tukoye. Kati tulire kyeri. Musibe bulungi mweraba. Ngene naye nga Fulufiga 10 ku 0. Kale. Twafunye simu